endabika n'enfaanana ya kabaka ereese obuzibu mu Buganda era nga ebibuuzo bingi ebyebuuzibwa si Baganda bokka wabula Uganda okutwaliza wamu ensonga zino tezazikutteko tekyalabise bulungi era ng'omwogezi w'obwakabaka bwa Buganda abukolera PR amanyikiddwa nga Irene Kasita naye avuddeyo n'abuuza abakulu lwaki mwasazeewo okuba nti balaga kabaka mu nfaanana bwefaanana bw'atyo. Bibuuzo bingi. Kabaka yatuuka atya mu eno state kiki ekyapeninga abalala bagamba nti yafuna kye bayita brain crack naye brain crack tesobola kujja bwetyo. Abaganda baagala okumanya ne bannayuganda okumanya ekituufu what brought that head crack if it is true as it is said. Saagala kusala bigambo kino nakiri naye abaganda si basanyufu oba oliawo n'abantu abamu especially Katikkiro wa Buganda bingi ebitandise okuba nti byogerwa conspiracy theory nti omwana ayinza okubeera wa kabaka mupya so bingi ebitandise okwogera nti bingi ebitandise okuba nti byogerwa but the question is waliwo ebibuuzo bingi kabaka embeera si nnungi lwaki embeera ya kabaka si nnungi lwaki bamuleeta mu birthday celebration ng'embeera yayo tetegerekeka lwaki baswaziza ekitiibwa kya kabaka okutuukaawo lwaki batadde vidiyo ani yagitadde lwaki bakkiriza kabaka okujja bw'atyo. I think to me according to the video our kabaka I think was forced which saga kiremerako nnyo. I don't know the reason as to why bamulese bwatyo. Irene Kasita I like Irene Kasita nga yemogezi obwakabaka bwa Buganda oba abakolera PR ayina byayogedde wano byetugenda okuba tubatuusaako then oluvannyuma nawe kikubuuzo tukikulekere mpola mpola. Tukaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu kamuli amanya ddoboozi bampitantambi Jimso Rich Boya Max Sudi Junior. Munansonyiwa nze ndi musajja musoga but I'm feeling so sad okulaba kabaka oba any religious leader nga tali mu mbeera nnungi any traditional leader nga tali mu mbeera nnungi because obuwanga bwaffe n'ennono bukumibwa abantu abo. If such leaders are disrespected like that, I don't agree with it. Now bambi kabaka wa Buganda yabadde ajaguza emyaka 66 olunaku lwabadde lwakubiri enaku z'omwezi zabadde 13. Yes, enaku z'omwezi 13 kabaka yabadde ajaguza and now mukuba nti ajaguza state gyabaddemu si nnungi. Bino ebintu twasooka kubiwulira 2 years back nga kabaka tali mu mbeera nnungi oba oliawo engeri gye twali tugenda mu byobufuzi ne batandika okugamba nti propaganda wa people power baagala propagandist aba people power okuli mukululumbu yali e Bulaaya Turkey Istanbul ne ba bloggers abalala aba NOP nti bagezaako okukozesa kodyo kano bokuba nti bakuba gavumenti ya President Museveni. Abalala waliwo one of the best people I love most in this country, Tamale Mirundi. Tamale Mirundi yavayo n'appointinga mu bantu abamu n'abagamba nti oyo asemberedde kabaka naye kabaka tali mu mbeera nnungi era bavayo babuulire Abaganda kabaka kye yabadde. Now nga Obuganda bubyegaana Buganda government nga egamba tekimanyiiko mutona amagulu era ekyasooka kyalinga ekyali political nga oba oliawo abanupu nga bakigambira okuba nti bali bagala kukozesa eyo criteria aka protocol ako kagemu ako okuba nti batekinga over. Now it has come to reality nti kabaka embeera si nnungi. Video yafulumye nga bw'ogiraba bw'otyo bwetambula kabaka state engeri gy'abadde afulumyemu emmotoka yavudde ne ku carpet. Just imagine yabadde atambula nga bamulagirira carpet n'abivaako n'atuuka nga musajja watasobola kwogera okyegedde ng'alina pain. Bwe nalaba vidiyo eyo olaba nga throat waneeno eddokooli olaba nga lina problem olaba nga brain erina problem. But why if it is brain crack nga gye ebifulumiriza mu ngambo kiyinza okuba nti afuna brain crack oba alina crack ku bwongo
but what caused that crack? Because he cracked ejja bwetyo. Opiara owabwakabaka bwa Buganda avudde n'agamba nti abantu abakoze ekikolwa ekyokuleeta kabaka mu mbeera bwetyo ku birthday bakoze kikyamu era babadde n'ebigendererwa ebyabwe. Yavuddeyo n'agamba nti kabaka tasobola kubeera mu Uganda tasobola kubeera mu Uganda nga ali mu mbeera bwetyo. Oba waliwo problem abasawo bye babagamba baveeyo babigambe Obuganda obudde nga bukyali abantu bamanye, because if it is money agambye nti kabaka tasobola kuferinga kuba nti ajjanjibwa mu kitundu ky'ensi yonna kubanga Abaganda ne Bannayuganda bali willing okuba nti bamusondera okutuukako watuuka. Now what is happening? What is not happening? Ekintu kino saagala tukifule nnyo political, njagala tukize mu reality. Why all this time? Lwaki Katikkiro akwata I would like to ask him, Mr. Lawyer, Katikkiro Mayiga, why do you bring such omuntu ow'ekitiibwa bw'atyo kubanga ekitiibwa kya Kabaka Mulamba, the way in that picture kyomalaze, it doesn't make any sense okumuleeta bw'atyo. Mwaki mwavodde ekitiibwa kya Buganda n'ekitiibwa kya Kabaka bwekityo ne mumuleeta nga ali mu state bwetyo? Explaining waliwo aligambye nti babadde baagala kujagulizaako mazaalibwa ago kuleeta Kabaka kumufosinga nti waliwo kabajeti ke babadde baagala okubuzaabuza ssente za Buganda. I don't want to talk about it because I don't know it. Nze ngambye saagala kwogera palapase, but according to Irene Kasita omugezi wa Buganda, waliwo ebintu bingi byabuuziza lwaki bajjayo Kabaka mu state, sente meka ze babagamba okusondera Kabaka ne zibalema. Ebino n'ebirala byobolina mu episodes zaffe eziddako Mitantambi James Rich Boya, Max Studi Junior. Webule kwanti otambula nange, webule kwanti otwagala, katujje mu maaso.